abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale kulaba Dream TV. Dream TV ekirooto kyo bw'ogiraba funamu ky'ofuna ekiddako. Nze mpandiika emizannyo naye nga bwe nfuna ekintu buli kaseera mba njagala ngambe nkijjamu kyekiddako nga bw'onogenda mu P1 ng'omanyi nti olina okugenda mu P2, P3, P4. Buli kitola mukyalo Osborne yagenda najja kuno ne Osborne bba. Naye bwe baali babuulira enjiri mukyalo Osborne n'agamba nti omuntu owa bulijjo kumpi buli ddakiika ideas 2,000 ze zimuyita mu mutwe. Naye oziteekawa olidde. Akati Dream TV bw'ogiraba kuliko ideas jjamu ebibyo. Kintu bw'okiraba tokireka, jjamu ky'oggyemu ate okyongereyo naawe. Okitwale ku B, okitwale ku C, ku D, ku E, paka lwe kiggwayo ku destiny yakyo Z. Kale, leero njagala kubagamba nti mbadde njogera ku karekita y'eggwanga emirundi egimu, naye ate njagala okubabuulira ebintu ebisatu ebisinze otuleetera obuzibu nga karekita emaze okubaawo. Ebintu ebiyinza otuleetera ebizibu ate biri bisatu byokka. Ye fear, okutya, anga, obunyiikaavu oba obusungu, ne hate, okuwalana, obutaagala muntu nga talina na kyatakoze. Kansookere ku fear. Fear, lwaki abantu olwaleero batya? Fear ya mirundi mingi. Bayibuli egamba nti okutya tekuva eri Katonda. Olidde, okutya lwaki omuntu aba atya? Lwaki tutya? Olwaleero lwaki tutya? Lwaki tutya ogenda okwetaba mu NUP, olukuŋŋaana lwa NUP oba olwa NRM oba olwa DP? Tutya kuba tumanyi ekiyinza okubeerayo. Bayinza okubagoba emisinde, bayinza okubaddusa eno ne babaddusa eri badduka eno. Naye bwe njogera ku karekita nti n'ebyo obigumira, kubanga olutalo lw'omuggu lwakulwanira n'olw'oku nsi wano lwakulwanira. Newankubadde ekyo kyo tewaliwo kiwandiikiddwa, ne waliwo kye tuyita etiquette laws. Waliwo ebintu ebitawandiikiddwa naye nga birina okukolebwa. Fear, tutya ki? Ekisooka, okuva lwe twefuga oba okuva abazungu lwe baatukolonizinga baatuteekamu okutya. Baatya bwe bati nti baasooka okujja n'ebyuma oba tekinologi gwe tutalina. Ebintu ebyangu nno Abawarabu bajja nandabirwamu. Kabaka waffe neeraba mu ndabirwamu. Ekyo nakyo n'akitya. Owulidde, bali ne bajja n'emmundu abazungu ne baga nti owa yeye emmundu ekubira wa ko kabaka nti mugezese endaba. Awo nawo ne wajja okutya. Emmundu neesigwa neereetebwa wano. Okutya kw'omuzungu kutandikira awo. Omanyi omuntu bagamba nti eyakusinze akubya ne gw'olina, omuggo agukujjako ogugwo n'agukubya. So omuzungu yatusinga awo najja aleeta kye tutalina, y'emmundu. Twalina amafumu gaffe, twalina oba ebisooba ebijambya byaffe, naye munnaye emmundu nga yo ekirawo neetuleetamu okutya.
ate abazungu bakikola bagenderedde tubatye nti bo bali supiri era ne bakikozesa ne tubatya ne tukkiriza ne batufuga n'otufuga mu kutya omusajja bw'onoomugambako bw'anakkuba emmundu nze kitange yalina emmundu naye nga bamutya lwa mmundu omusajja alina emmundu okutya abazungu ne batuteekamu okutya okwo nakati tukyabatya kubanga era balina bye baleeta ebitusinga nga tetubirina ne tutya toyinza butatya akusinga kakati okutiisatiisa okwo n'abaasikira abazungu bannaffe abadduga ne bakiremerako emmundu ne bagisigaza era ne bagireka ng'ereeta okutya mu bantu be bafuga oba be twali tulowooza abeefuze kati abafuzi abo be bafuzi baffe bano Bobote Bamini mu Afirika bonna nga bwe mubamanyi ne batuteekamu okutya n'emmundu olwaleero tutya nnyo ate kubanga emmundu ze ate ziyitiridde waliwo ne ze tutamanyi bwe zivuga wano twagenda mu lutalo lwa Tanzania ne Uganda nga bajjako Idi Amin waliwo emmundu nga bagiyita sabasaba naye tetulina kye twatyako mundu eri okuggyako envuga yaayo ng'egira nevuga batatata ffenna ne tutya ne tudduka nti sabasaba kati olwaleero waliwo n'emmundu ze tutamanyi bwe zivuga waliwo zi drone ez'omu bbanga n'ez'oku ttaka ze tutamanyi ate waliwo okugamba nti waliwo bimutamanyidde ddala naye olina akkiriza nti temumanyi maanyi ge tulina owulidde kati oli omuntu bw'akugamba nti hey gwe nno nzannyisa omanyi kyendi aba akuloze mu ngeri nti akutiisiza ajja kukutiisa kuba tomanyi kyalina eniwe kati gwe n'obeera ngo nti oba alina mmundu oba alina bbomu oba alina ki n'olwekyo abakulembeze abo baasikira abazungu mu Afirika mu ba Kenyatta abo ba Nyerere bonna baatwala omukisa ogw'okusa okutya mu bantu naguno gujwa tutya ekyo ne kireetera abantu abamu okufugibwa n'abalala okufuga abalala olw'okutya nga kwe kuli wakati awo kyangu okufuga ng'oli mu kutya bwe nkuteekamu okutya so ekyo kye kitubonyaabonya buli kye tukola tukikolera mu kutya ow'enguzi naye ogiwa otya bwe banankwata omusirikale bwanneefuukire mwenna mutyaŋŋana ffenna ne gwe tulonda tutyaŋŋana otya abamu batya n'abasumba baabwe mu kkanisa nti sijja kuwaayo kimi kya 10 kyange bwe banakimbyako bwe banakikolamu byebye sitegedde kutya okutya tukugwawo kutya okwo nga bwe tugambye nti okutya tekuva eri Katonda okutya kulina okuvaawo na Katonda kyangu mu makaago nga temunneebaka nga temunnatya babbi musabeeko nga mugenda okwebaka owulidde nti Mukama tutaasa ababbi okutya kuveewo tandikira awo wooli genda ne Katonda totya ekyokubiri anga bwe busungu buno bwe tulina kati abantu bonna basunguwavu anga
kiringa ettumbiizi kintu kitumbiira kintu kikula banga obusungu bukula obusungu butokota obusungu bubimba obusungu buyiika ng'amata ate obusungu bukka ate ne bubimba. Teri muntu alemera mu busungu, teri muntu alemera nga muntu atanyiiga ate naye aba mubi nga talina kimunyiiza, oyo tabaako ekigendererwa ky'amaanyi. Muntu oteekwa okubaako n'ekikunyiiza kubanga oluusi kwe kuba okuyitibwako. Kati anga olwaleero abantu balina obusungu naye obusungu obwo tebuzze lwaleero, bwatandika dda okufumbibwa nga bufumbibwa abo abazze batufuga abatukulembera. Generation nezaalibwa nga temperature yaayo eri waggulu, eriko waggulu. Omanyi ekintu kyoyitamu tusaga ffe tuzaala abaana naye omwana gw'ozadde akusinga amaanyi, akusinga amagezi, akusinga buli kimu, temperature y'endala. N'olw'ensonga eyo obusungu buno buzze bukola ki? Kati butuuse mu generation we bubimbidde oba we bubimbira butandika okukola ki? Okuyiika. Kati kye tulina nga problem nti abantu abatufuga parliament, president, cabinet, judiciary bamanyi temperature ya society Uganda. Tuli ludda temperature eri etya? Eri below zero. Tunyogoga nnyo. Oba temperature eri above zero. Bweba above zero tuli ludda. Tutuuse okubimba. Tutuuse okubimba. Tutuuse okuyiika. Kibuuzo kiri erifu. Naye nga waliwo ebintu ebitasobola kuziyiza ng'ekigambo obuvunaanyizibwa kye kitegeeza. Obuvune obutasobola kuziyizibwa. Teri ngeri gy'oziyiza generation erina temperature eri waggulu because of its genetical applications of prior whatever. Nga bivudde mu genes generation nejja neba nga temperature yayo ndala. Atajja kusanga nga ffe nganze ojja kuŋŋamba ekigambo. Of course nja kuddamu mu temperature nga ndala. Naye ate omwana omulala awagira Nuupu olwaleero ate yakuba temperature y'endala. Now abakulembeze tebamanyi temperature ya community yaffe eri luddawa. Abantu banyiivu kyenkana ki? Era lwaki banyiivu? Temperature determiningibwa kiki ekifumba oba muliro oba gas oba nku oba manda oba musana gusana nga gwe guli awo. So abafuga ffe bamanyi temperature, bamanyi ekitufumba oba gas. Byenjogera biyinza okuba nga bitegeerekeka oba nga tebitegeeka naye si kikulu. Naye nze ndi ku 2026 ne national character. Tugenda kulonda tutya? Character ki gye tulonda? That's where I am. Buli kyenjogera wenkitadde awo. Character ki? Temperature ki? Busungu ki omuntu bw'alina? Kuba bw'olonda abantu nga nze kati nontwala mu parliament, nze ku busungu bwe nnina obwange ku bwange obutaleeteddwa na Museveni yekka newankubadde naye aliko paati gy'azannye. Naye obuleeteddwa abantu abangi ennyo okuva lwe natandika okutegeera, okuva lwe baawamba olubiri mu 66 nga ntegeera, ne bajjako Amini ntegeera mbiraba, ne baleeta Obote mutegeera mulaba, Balule. Waliwo obusungu nze bwe nnina ate obulala obutaleetebwanga na Museveni yekka nga bwe ŋŋambye.
newankubadde alina ye paati naye gyapuleyinza okundeeta obusungu oba essanyu who knows naye nga waliwo obusungu kati fe abantu abateekweka ng'olina kwogera mazima ojja kutuuka mu paaliyamenti ovume n'abantu bakugobereyo awo byabwereere ate bakuswazi bakuddako ne bakulima empindi ku mabega ne bakuyiwa amanda ku mutwe ogenda okulaba ng'olinga bano bampuga buwuzi nga kati owuga buwuzi nga tokyalina kyakkola owulidde nga bakuyiriza amanda ku mutwe owuga buwuzi kaakati owulidde bakubuuza nti waayo oliko kindiye nompuga buwuzi gwe yayingira politics kati owuga buwuzi bibaawo anga abantu obusungu bwabwe mugenda bukakkanya mutya oli bamuttidde ababi bamusibidde ababi omulala bamubbye ettaka omulala bamubbye mukyala we omulala bamubbye mu ssomero bamubbidde mu ssomero oba bigezo owulidde bamubbiddeeyo omusiru n'ayitawo omugezi n'atayitawo kubanga wali wabbye ebigezo obusungu obwo nze nina obusungu omwana owange kennyini mubabba ebigezo mu ssomero gye yali asoma ebigezo byonna ne babisalamu awulidde naye n'oteebereza omuntu aweredde omwana kuva mu P1 nasale school n'omutuusa mu senior 4 ne babba ebigezo bye oba essomero ne libba ebigezo ye nga tetabbye na bigezo naye mwena ne mubatwalira wamu bonna jjumula ebigezo byonna ne mubisala olwaleero amasannyalaze gavaako naye teri gw'obanja teri gw'oloopa kyokka amasannyalaze gavuddeko olina ennyama mu fridge olina enkoko mu fridge olina ebintu mu fridge eby'abaana bye bagenda okulya oba okutwala ku ssomero byonna bifudde naye teri gye tulaga n'ogamba nti abaayi naye gwe obutasasulako olumu oluggwako dakiika egi nga gavuddeko tebagaku n'osasula kyokka oluba okusasula ate bo ne bagajjako ne gavaako nga balina bye bakola oba byaneke naye gayinza okuvaako n'ennaku 2 naye talina gw'oloopa nti oba ndope ekitongole ky'amasannyalaze oba gavumenti eyanfiiriza ebintu byange byonna bye mbadde nguze kubanga mba mbiguze bya ssente naye n'osanga omuntu kati ng'abagagga abalala ennyama bagula nnyama ya kisambi kiramba nassa mu freezer gw'omugireko amasannyalaze omuntu alina byakola oba awandiika oba ali ku kompyuta oba alina deadline yakwewola ssente oba kiki anything amasannyalaze gagenze deadline emulemeredde okutuukiriza naye talina gwaloopa lwaki tetuloopa ab'amasannyalaze nti abaye amasannyalaze gange gavuddeko ennaku 2 naye nafiiriddwa bwenti ne bwenti ne bwenti tuloopawo ekyo tekireeta muntu kulinnyisa busungu nga sinnaba kugenda ku be baakutte obwo busungu naye bwe ntuuka ku be baakutte ne be basse ne be batta seeno gavumenti eriku gavumenti si yeneesoose okutta oba okusiba abantu naye baffe baatuttira dde abantu baffe nze mmange baamukuba emmundu nga ndi muto nga nina emyaka ndowooza oba 8 oba 9 ne bamukuba emmundu so nkimanyi kuva olwo eno gavumenti si yesoose okusiba n'okutta naye abantu baffe bazze bafa gavumenti ez'enjawulo nga basibwa fe abatalina gwe tumanyi mu gavumenti tetulina kye tufuna kubanga oteeka okuba nga olina gw'omanyi ne bwe baba bakuttidde muntu olina okubaako gw'omanyi akuwolereza ekintu ekyo so obusungu tebuzze lwaleero
mu abavubuka abato olaba mu bulina naye mwali mulabye eki abato mmwe mulina obusungu muga nti mwe abakadde mugende mututame yes kituufu naye ate muteebereze ffe obusungu obwaffe bwenkanawo kubanga bw'obuva ate wala ddala olina emyaka 35 Kyagulanyi kati alina 43 simanyi Muhoozi alina 5 ffe tugenda eri wala byonna ebyo tubimanyi ebyana ebyasatu tubimanyi naye ate gwe tomanyi bya 7 bya 8 tobimanyi alina emyaka 7 olwaloba 8 byamanyi gwe tobimanyi naye tebereza obusungu obumuliko ye lwakuba takyasobola kudduka kugenda kukubwa tiya gas nga ffe abamu otya tiya gas bana kukuba tiya gas bajaga nti omusajja omukulu abadde anoonya ki mu baana abato ate nga kituufu tosobola kudduka nalabako wano omugenzi Nsibambi si Nsibambi Sebaana Kizito eyali mmeeya wa Kampala bamukuba tiya gas awo ku City Square musajja nga talina nengamba musajja omukulu olidde nga bye tiya gas yenna tebamukuba nawa papo olidde n'ayiga akati ffe tugende mu ebyo nedda anga then ekirala kisembayo hate okuwalagana obutaagalana ekyo kitulimu tuwalagana ate si kuwalaganwa nti tuli awo nti oba kiki kuwalagana okwaffe kwa mawanga yowulidde sigamba nti oyo muwalana kubanga yankola kino bakiri nakyo mu ekiri ekimu kati ng'Abaganda kizibu nnyo okusanga Abaganda abali mu myaka egiri waggulu w'enkaaga 7 okubanga bakunnyonnyola ensonga lwaki tebaagala aba northerners owulidde naye ensonga zaabwe weeziri so tulina ebyo bye tuwalaganamu ng'amawanga mu byobufuzi tubirina n'abafuzi baffe kwe batambulira nti ebusoga tuweeyo vice president abakatuliki tubawe gundi oba prime minister abaprotestanti tubawe kino nabo kwe bafugira ba politicians ku kuwalagana oba okwagalana kwa mawanga ebyo bituli mu maaso tubiraba naye tulinga be baseeredde mu katale nga tuyombesa kkubo bwe tuli ebizibu byaffe tubimanyidde ddala biri eby'omunda naye tetubikwatako era teryabigendako wadde basumba teryabitankuula tuyita ku ngulu tutinga asiisiriza envunza omanyi bw'oba osiisirisiriza envunza takola envunza enyuma kabaka kusiyirira ng'eno bw'onyumirwa naye n'envunza egenda okufuukira ekizibu bw'otagitundula mukugijjiramu ddala n'ekibondo ne kivaayo tuyita ku ngulu abasumba bayita ku ngulu tebagenda buziba wa bintu abafuzi bayita ku ngulu tebagenda buziba wa bintu bino omufuzi takubuulira nti waayi ffe tuli abwe tuti kino kye twagala okukola ayita ku ngulu nti amwe member of parliament biki uli mu kibiina kyowagiraani ebyobufuzi tosobola kuwagira tetuwagira nze siwagira mu byabufuzi nyinza okuwagira omupiira nti mpagira omupiira naye siyinza kuwagira kyabufuzi owulidde nti mpagira dipi nkuwagira buwagizi ebintu biri ku kyansi nga bya mupiira nti anaateeba ebbiri yawangudde nedda this is a matter of life and death kufugibwa n'afugibwa therefore hate tulina hate
hate eyo toginenya lwakuba etulimu. Abazungu baatugatta nga tetweyagalidde. Kati empisa ezimu ezaffe tezikwatagana n'ez'abalala. Ekyo nakyo kiyinza okuleetawo obutakwatagana n'obutaagalana. Ekyo nakyo ne kitugwako ekyo kimu. Then ekyokubiri ate ne kitugwako ekyeducation. Kakati ab'education abali educated ne baba nga abawalana oba tebaagala abatali educated. N'abali abatali educated nga bawalana bali ate abali kiki educated. So ebintu ebyo bigenda bwe bityo. Abaavu ne bawalana abagagga, abagagga ne bawalana abaavu. Tukola tutya ebintu ebyo byonna ebisatu ne tuva mu kiki? Anger, fear ne hate. Okutya, obusungu n'okuwalagana, obutaagalana. Kiriza obagaana naye ekintu kiri nti ddala wano nga bannayuganda tetunnayagalana kimala kwesanyusa n'okusanyusa abalala naddala abo abagenda okutuddira mu bigere nga ffe tugenzi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo.